through our application, we are also able to, for the investment. Tulina obwetaavu bw'amayumba obukadde 2 mu Kampala yekka. N'olwekyo bamusigansimbi abasobola okujja ne bazimba amayumba baba balina ekizibu kye baanukudde, era bano twagala tukolagane nabo bongere okuzimba amayumba abantu bafuneyo basule bulungi. Naye olwaleero tuze ku kitebe tulina kye tulabye, bafaayo nnyo ku butonde bw'ensi era enteekateeka eziri wano weewaawo batunda amayumba naye bafaayo nnyo ku mukka gwe tussa n'okulaba nti tuba balamu balina bye bayiiza bingi, tekinologiya mungi nnyo awanirira obutonde bw'ensi. Bamusigansimbi baba banoonya ssente naye musigansimbi omutuufu asaana neeraliikirira abantu babeera obulamu bwabwe ate neeraliikirira n'obutonde bw'ensi, kubanga eno ensi nga bwe bayimba tugiryako makoola. Kitegeeza tulina okuba tugirabirira bulungi, tuli amakoola ago naye n'abalala abanajja mu maaso basobole okugalya. Kale ndi musanyufu nnyo olwekyo. So tuli wano batuwadde ne ssente eza certificate $10 Lulamba, nakyo si kibi.